kwali bitongole byokwerinda muri ISO CMI crime intelligence kwe muri abasigadde mujja gisangayo busanzi ngetandise ngenda bawa akalowoozo mbawe ekigula lugi n'ekigula lugi kyaleero era kirimu n'ebyokwerinda era nkusoma omuntu yenna alina smartphone ng'osobola okukola kyetuyita screen recording njagala ndicodingira akaloozo ka leero ondicodingira ekigula lugi okimpereza president omulonde nkiddamu njagala bali coding babasala mu video eno munsaliremu akalowoozo ka leero ekigula lugi mukiwereze president kubanga sayagadde kukola video misana ate njite nga nnokola olweggulo kati njala munsaliremu ekigula lugi n'akalowoozo ne ekigula lugi kigenda president akalowoozo kali ggwe eri Munnayuganda John Boyagala kakudo okateeke njala mutagingire president mukikole. Alright, video tegenda kubeera nyangu. I know mutwenga munafu ng'olina 0.05 GB RAM soko ogyesonyiwe. Bw'obanga omutwego munafu video ya leero gyesonyiwe gisanga ku mutimbagano omulala ekyo mazo kibagamba okusookera ddala nga bulijjo ziba mpisa mbi obuteebaza batukola mirimu gyegimu abali ku space wako Twitter mwe bali kukola mirimu egyo abali ku TikTok platform mwezo namwe bali kukola mirimu egyo abali ku wenyibo ekitaba kola mirimu gyegimu bali nnyo abali mu comment section mbagala nnyo abasharing abaposting bali nnyo bali ddala okuba nti tukoze emyaka gino gyonna nga kwetulisha tuvangako bali nnyo bali ddala temujjanga okwo bwenvaawo okubebaza ngenda kukola akalowoozo nkole ekigula lugi tusimbule video wabula wuliriza nnyo akantu kano nga sinagenda mu kalowoozo wadde ekigula lugi. Gwe comrade yenna ali mu struggle naddala ng'okola live streams oba ng'obeera ku discussions oba ku platform ez'enjawulo ng'okola discussion ng'enamba eri public ng'otera okulisivinga amasimu wuliriza bulungi nnyo weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu nga bakubuuza ebibuuzo ebirizigizaga. Waliwo omuze ogw'abantu abalikodinga conversation zammwe nga gwe tomanyi ne bazikozesa at their own advantage. Nkiddamu waliwo bakomrade ababakubira amasimu ne babalikodinga nga temumanyi ne bakozesa conversation yammwe at their own advantage. Bwe mufunawo obutakkaanya wamufunyemu olutalo nga agamba nti nina amaloboozi ng'oyogera woti ne woti. So comrade yenna ng'okola live streams zikuno obuli wankyukakyuka weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu abantu abasinga obungi katulina bambega balikodinga conversation zammwe kyovola nti ebiseera ebimu either nkuwa voice note nga maze okwetayiminga kyengenda okugamba oba nkuwa message era bwobanga onkubidde nenkukwata unfortunately ntera nnyo kale kyoletengerera byenjogera kubanga tutegedde abantu waliwo abantu abalikodinga conversation zammwe ne bazitereka mu nfuna obutakkaanya nga bazita ng'azikozesa ng'ekyokulwanyisa gy'oli oba against you. Kati ngenda kusaba mwenna mwegendereze naddala oli akubira ku direct call oba kubira ku WhatsApp ne mukola conversation weboze munyumya mwegendereze nnyo tulina kye tuzudde mu ngeri gye tutambula mu remanyi buli kirungi kibeerako ekibi olutalo bwe lubeerawo lubaamu ebirungi birukulaga lubaamu ebibiri bireeta kati mu ntalo mu tuzulamu ebintu bingi nnyo wenjagadde ako mukategeere bulungi nnyo. Kati tugenze ku kalowoozo kaayo. Akalowoozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli angoberedde emyaka gino gyonna 6 ngenda kugamba bwe nti amanya gange nze Lumbuye Fred ndi mutabani wa Kiwanuka Edi Muyimbwa agalamidde Ttanda Kiwambya ndi muzukulu wa Katoko George William Muwanga agalamidde Kiwambya Ttanda ndi muzukulu wa Elifazi Muyimbwa agalamidde Sugezi ndi muzukulu wa Kitutte agalamidde Sugezi ndi muzukulu wa Lumbuye agalamidde Sugezi. Bajjajja bange mbawulidde Sugezi Gomba gye mbalirayo. Nasooka kuba Muganda nga sinafuuka Munnayuganda era nziikibwa mu Buganda era Buganda yasooka okufuna ameefuga okusooka Uganda. Sisobola kulya mu nsi yange lukwe okusinga ebintu ebirala byonna. Abantu bangi nnyo nkoze video zino ez'omu Bulange Emmengo emyaka egiweze abeeyita Abaganda oba Abaganda mannya simanyi nga bannima empindi ku mabega nga tebaagala njogere ku nsonga zino
Debatuka n'okunga nti nzivuula Buganda banzivuula Ssaabasajja Kabaka nzola okuba nti nakuzibwa n'entegeera y'abantu abamu n'eŋŋamba nedda nti enywera yerima n'enguma mpaka n'olwaliro njala kugamba gwali eyo ng'olina ekirowoozo okemetterwa emmeeme oba osindiukirirwa emmeeme ng'olowooza okyasobola okulwana ne Lumbuye ku nsonga za Buganda nkusaba ogenda onune ku vvu ate nga lya muti gwa settaala ojja kuba bulungi sitiisibwatiisibwa ku nsonga za Buganda kubanga nembanga guli mu America togenda fuuka mu America ojja fuuka osigala mu Uganda osigala Muganda noba oli Bungereza nga funa passport ya Bungereza osigala oli Muganda nange nembanga Katonda nzijja Wendi nsigala ndi Muganda era sirizikibwa mu kitundu kira ky'eggwanga nzikibwa mu Buganda ku bijja bye bajjajja bange tekinzijaako kuba nti ndi Muganda nze bwe najja okukola ensonga zino nakisanga kizibu nnyo nti Obuganda bwali buwambiddwa mwenna nga temumanyi nembwa eyimbamu omuntu omu nsanze emiziziko mingi nnyo nensobodde ogivuunuka n'olw'ensonga eyo njala kugamba toggwamu maanyi teba muntu akutiisatiisa bw'olwo obubaka bwange busembayo mu kalowoozo ka leero gwe wenna aliyo nga weeyita Muganda ng'oli mu diaspora oba oli Uganda nga wannema empindi ku mabega nga bakyalina ekinugunugu ekinnema empindi ku mabega ku nsonga za Buganda ngenda kugamba ekigambo kimu nuna kuvu ate nga lina kuvu nga lya muti gwa settaala kubanga nzikibwa mu Buganda ndi Muganda nasooka ku Muganda nga sinnafuuka munna Uganda yensonga lwaki sisobola kugula poto mu kitundu kyonna ekya Uganda ekyo ne banzikiriza nzikibwa mu Buganda so nsonga za Buganda zinkakatako ngeri ekitiibwa kya Buganda bwe kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira bajjajjaffe abo abaatusooka abalwana ennyo mu ntalo nga balwanira eggwanga Buganda okitegedde bulungi nnyo so gwoba oli mukulembeze mu kiti kyonna wooli ng'oli eyo ogamba nti ensonga za Buganda twandibadde tuzireka ntogera ku z'eggwanga muganda wange weetaaga kkebera miranamiro okutegeera oba otegeera bulungi nnyo olw'ensonga tebagenda kuzika mambuka mu maserengeta wa bukiikaddyo bakuzika mu Buganda ffe twamanya enkola y'abasajja bano abajja okuwamba eggwanga nti missoni yabwe yali akusenye Bwakabaka bwonna obw'enjawulo nga lumu n'obwa Buganda bwenna basingirako mwenna kati gwali eyo ng'oli eyo oli ekikuluma ngenda kugamba conversation zammwe nziwulira zonna zembeeramu eyo gye mutula gye munywera bbiya omuwanvu oba Kawozibaaga oba ani nziwulira naye singa munantinkula akabanzi nja kukwata omu ku omu nkusse w'olina okujja bw'obanga okyalina ensonga zolemerako nti nsobi nti nkola ensobi okwogera ku nsonga za Buganda gwe kennyini ng'omuntu nja kukwambula ekyo kyo nkibagambye ku nsonga za Buganda siteesa ate siwabulibwa ke kalowoozo kaaliro nkawummuza era njagala obeere ng'otegeera nti gwe ne bw'onootambula n'abalangira togenda fuuka mulangira era ojja sigala ng'oli mukopi okulwa ennyo ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyinizo ate n'okusula mu ggala gye tekufuula mmotoka osigala oli mmotoka ke kabadde akalowoozo kaaliro tugenze ku kiggula luggi ekiggula luggi kino njala mu kirikodinge mu kimpeere pulezidenti wange Omulaba Kyagulanyi Ssentamu vidiyo tennatandika ekiggula luggi kya leero njala kigende eri omukulembeze w'eggwanga Omulaba Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkulamusizzaako mu kiggula luggi kya leero nekikuweereza nga kiva mu lugero Oluganda olugamba nti akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo muzzukulu wa Kayiira Ganjuule akabugo akakadde tekaggwa mbuloolo oli musajja Muganda ataliko wadde ebibuuzo ebirina okuddibwa mu muntu akuliraanye kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo lwaki tutandisa ekiggula luggi akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo ekivunulwa nti gwe wenna Omuganda atuludde mu myaka naawe omuvubuka ng'obadde ogoberera obulombolombo neno bwa Buganda obulubugo lwaffe olwo tubadde tulwambalanga ebbanga ddene ne bwe lukaddewo ennyo wattu lutandika okufuna emize nawe obuwuka obulwolina okubeeramu ne bw'oluyonja munnange obuwuka obusigalamu kubanga nawe babunoonya buddukiro bwe tutyo ne mu bannabyabufuzi bwe bali nti bwe baba bakaddidde ebyobufuzi batuuka ekiseera ne bafuuka akabuga akakadde akataggwa mbuloolo batya omukulembeze wange Omulaba Kyagulanyi Ssentamu obubaka njala bukusanga egy'oli nga bwakiggula luggi butambula bwe tuti bwe buti Ssebo Mwami Kyagulanyi omukulembeze omulonde w'eggwanga era nga yakulira ekibiina kya National Platform njala kuloopera mu butongole nti
abasajja abali muludda olugamba nti luvuganya ng'ate bakulya Museveni omuli omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa saako n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kaabwe wattu tebasanga ngabo wansi era bakyakutambulirako. Wetwogerera olwaliro njagadde okutegeeza nti abasajja bano mu ngeri yatakulekera naawe tomulekera. Essaawa zino wetwogerera abasajja bano baakugulako dda omusango mu kkooti. Era omusango guno baaguwaaba gulinze bulinzi kuwulirwa era nga n'ensala bateeka okuba nga baagifuna dda. Nga ekyakuguzaako omusango Lubega Sseggona nti agamba nti ekibiina kya National Platform ekibiina si kikyo era okikulembera mu bukyamu naye wonootegeera nti ebiro byenjogera bituufu lindako mu mwezi ogwokubiri oba ogwokusatu nga tuyingira ogwokuna bayinza okukizza emabega okukizza mu maaso omujja kuwulira nti ekibiina kya National Platform kitwalidde mu mbuga ng'abakivunaana abagenda okuleetebwa ng'abajulizi kugenda kubeerako omukulu Kibalama ne mutabani we oba mutabani we gwe bayita Kagombe bagenda okujja ng'abajulizi kugireko n'omusajja oli omukiga atera nnyo okuleekaana bagenda okugirako ng'abajulizi naye nga Kibalama si yawayo omusango guno eyawayo omusango guno ye Lubega Sseggona ne Mathias Mpuuga Nsamba mu kkooti nga bakozesebwa Museveni era Museveni n'alagira ekitongole Sigeddamuzi n'alagira Chief Justice Winyiddolo alonde omulamuzi agenda okubeera mu musango ogwo. Guess what? Omulamuzi gwe balonze okubeera mu musango ogwo bamuyita Douglas Nsingizi. Douglas Nsingizi ye mulamuzi eyali musango gwa Mpuuga ogw'ekifuulannenge mwe yamujjeereza omusango gw'okulya emiliyoni 5. Yoyo Douglas Nsingizi yagenda okuba omulamuzi mu musango guno. Yensonga lwaki era olaba nti baagala n'okugazetinga constitution ya National Platform aba Uganda Electoral Commission olw'ensonga nti abasajja bano bennyini Lubega Sseggona akali amaggwa Mpuuga ne bannaabwe bali babegawo emisango gino gyonna nga bibuzaabuzanga bafuka banaaba. Kati mukama wange nkuloopedde omusango guno obeere ng'ogumanyi nti ne rulingi olwedde bagirina ngeri mu feva yaabwe okujjako nga tubaze okukola kye tukoze. Ne olwedde bano abasajja Museveni yabawadde omulamuzi Singizi Douglas okujjako ngaliwo kikyuse nga bwetera okubagamba tibayinza okikyusaamu. Era omwami ono President njalakuzaako katono ojjukira luno lwobadde mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition yakwita mu tulo olwaliyo nga mwogera ku bigo by'okulya enguzi n'okwogerako eri eggwanga. Walaba enneeyisa Lubega Sseggona akali amaggwa gye yeeyisaamu gye yanyoomola olutuulo olwo n'ebigambo byeyayogera eri abakulembeze abali mu lukiiko olwo ng'alaga nti ye takyayagala kumanya buli kimu akikola nga bwe kiri. So mukama wange njagadde okuloopera kutegeeze nti Lubega Sseggona akali amaggwa yawaaba n'Empuuga. Abanajjanga ba high witness bawa omusango era Lubega Sseggona teyeefuula nti ate yawolereza Nuupu wano baagala kusuula gwe ekibiina kya National Platform bo n'ekirala abamu baagala kudda nti bafune kaadi za National Platform nga bamaze okubagaininga nti omusango bagutadde buli wekkooti mugende muteese nga kye baagala okulagako ku bujulizi obukakasa bino. Omwami ono bw'aba yadde alina gy'ali Lubega Sseggona bino byayogedde video eno mwagira temwategedde makulu gaayo wulira oba oyagala oba toyagala Mpuuga alina abamwagala weetuli kuntegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo Mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubaze mu bisiru byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka statement mugiwulire agitegedde ategedde wandika nti ogitegedde nti agambye mumusuubira okulekawo Mpuuga gwabadde n'emyaka bufukunya ate abeere n'oyo gwatamanyi gwasanze obusanzi. Mukitegedde bulungi nnyo kankabaddiremu njagala muwulire bulungi nnyo. Oba oyagala oba toyagala Mpuuga alina abamwagala weetuli kuntegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo Mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubaze mu bisiru byammwe abamu
nenyimirira nammwe so mwekyo alright chenjagala lwalwo bategeeza mu kimbale temmanyi omwami ono yayita Mildred Lubega Sseggona wabula openly bwe twatandika okuba akabano yavaayo n'agamba nti ye musajja mulungi tabangako muganda nkiddamu nga nfundikira ekigulalo gye bwe twatandika okuba akabano n'abanyarwanda omwami ono yavaayo n'agamba publica ye mulungi tabangako muganda be bantu abajja basimbibwa mu Buganda era omulamu abayogera aluma amannyo era n'obwongo mwegendereza amannyo ge gatunyo mixi ayogera aluma amannyo bw'oba oyagala kumanya omuntu ow'akabano balina amannyo gano ag'obumese ate boogera tebaatulanga amannyo gaabwe boogera amannyo bagalumira muli kati omwami ono public yaga nti ye mulungi tabangako muganda era naye njagala akyewakane Lubega Sseggona ofiirwa ddi oziika luddawa njagala abantu bategeze publicly omanyi mwebuzabuza nga bafuka banaaba ne muza tutubategeera publicly wagamba nti gwe oli mulungi era njagala ensi ekimanye nti abaganda mannya bangi yennugu eyo era ke kabinja akali emmengo nga mukitegedde bulungi nnyo awo ekigulalo gye kiwedde njala mu kiseera president mukimutegeeze nti omusango baaguwa bajeeguli omulamuzi Ddagala Singiizi yagulimu ku orders eza Museveni ng'ekibiina baagala kizoganya before nga tetunnagenda mu kalulu kubanga baganda kiba planinga era balimu structure za nupu bazizoganya birembe biruma abanyampi betuga nti tudera bakomrade ku musumugundi mu struggle nga ate bakola byabwe ekyo kiwedde ekigulalo kiwedde katukatandike video enaku z'omwezi 29 ezakonka ku mwezi ogwa12 mwaka 2024 okusokera ddala bwabuli az'amaanya obuteebaza abazaana n'abasajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna abaabanja obukubirire empologoma ya Buganda ng'etwaliddwa mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Namibia mwebali nnyo mwebalire ddala mwasanga okusoomoozebwa kungi nnyo okuvumbibwa n'okuyisibwamu amaaso naye singa temwali mmwe singa getukaba getukomba kubanga njogera obajjukiza nti akatambi katandise wadde mbeebaza nyongera okubajjukiza nti mu lutambi lwenakola ku Lwokutaano nabategeeza nti enkola ya Museveni y'okuwamba eggwanga nga gye bazaala Yesu Kristo basooka kutta Bwakabaka ne bakabaka baabo bonna babatta ne Museveni bw'ati bwe yakola ng'akozesa ekitongole kya Iso ne Ssemwayi okutandika okusaanya bakabaka bonna ab'enjawulo bali mu Buganda ng'ayingizamu abantu be bamale basaanyewo lumu yakola ekiddako azalengeza abakulembeze ab'ennono ng'abayisaamu olugaayo ng'okusinziira ye bw'amanya enteekateeka ye kati bwe nkugamba nti gwe Omuganda avuddeyo n'olwana oyina amaanyi webalayo balire ddala mba nkugamba ekituufu abasajja bali baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ngeri olunyo lwe bamukola n'abalamu mujja balaba kati njagala okubaza abasajja ba Kabaka mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora abakomentinga abasharinga n'abeekalakaasa olw'ebyokwerinda njagala kusooka kwebaza sigenda kumenya mannya njagala kwebaza basajja ba Kabaka bawangalya mu ggwanga lya Bungereza n'abakyala abakabaka diehard abakolanga okwekalakaasa ekiro n'olweggulo mwenna bakulembeze namwe mwenna olw'ebyokwerinda saagadde kumenya mannya wabula mwenna abantu b'Ebungereza abakabaka diehard mwe bali nnyo baliri ddala amannya tuligawaayo ew'omutanda ng'asiimira gali musomebwa ne kati sobola gasoma for security reasons ninga mwe bali nnyo bali ddala njala kwebaza era ttiimu y'emu ewangalya mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya Amerika nga nayo Kabaka diehard abeekalakaasanga enkya n'eggulo mwe bali nnyo balire ddala omuli abazaana n'abaami bakola omulimu ogwo mwe bali nnyo balire ddala okukola omulimu ogwo njala okubaza ab'e Sweden abakulemberwamu kitunzi naawe bali nnyo balire ddala omulimu gw'okuwakola n'abasigadde mwenna mwe bali nnyo balire ddala buli lw'osanga omuntu yenna agamba nti ensonga za Kabaka tozoogerako njagala omumbuulize Ssaabasajja Kabaka bwe tumala omununula okumujja e Namibia bwe yakola okwogera kwe ayina gwe yeebazaako omukulu w'ekika mu lukiiko lw'Emmengo minisita oba bali mu diaspora musimanyi structure zaani Buganda mu Buganda bukoze butya teri yeebaza bantu mmwe nange njagadde obbagamba nti omwaka tugumazeeko ng'omulimu omukulu ogw'okutaasa empologoma ya Buganda mu bukoze era buno obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yabasindikira twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja
olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Alright. Kale abavubuka mwenna n'abasajja n'abakyala bakulu bazana ba Kabaka bali nnyo baleerera mu mwaka tugumalako nga Ssaabasajja Kabaka waali. Era olwaleero asiimye n'alabekako mu bitundu by'Entebbe gy'abadde gyawubidde ku bantu be ng'agenze okubaako byalaba oba byabula n'okuliisa amaaso abaddeko ku Ssemadduuka wa Carrefour mu bitundu by'Entebbe gy'asiimye okulabikako. Mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo. Kati mu butongole akatambi katambise. Tugenda katandikira wa. Ono ye mulamuzi gwe bayita Douglas Nsingiizi mbadde simbalaze yoyo mulamuzi era naye waakabano yagenda okuba mu musango gwa Nuupu okujjako nga bamukyusizza after exposing him. Yo Douglas Nsingiizi yoyo agenda okuba mu musango gwa Nuupu nga bagizoganya okujja nga bakyusizza byonna okuza ku information gyembawa yoyo agenda okugubaamu Douglas Nsingiizi waakabano yoyo. Kati akatambi njagala nkatandike bwenti. Nyongera kubajjukiza mwenna abaaliwo nga nze njogera ensonga zino. Njala kubaza mwenna abasasi bange mitundu by'enjawulo abasaka information abasaka ebyafaayo. Abasinga obungi njagala kutandikira ebyafaayo bino bitegere bulungi nti buli weevumanga omuntu teweevumanga omuntu kaddugala munno soka weevume omuntu gwe bayita Omungereza. Lwaki? Omungereza yayonoona eggwanga Uganda n'adda mu kati ne yeewogoma. Mwali muwuliddeko emboozi egamba nti Uganda yali nsingazi nnyo naye Omungereza yajja agitoolako ng'ebitundu abiddiza ensi endala. Ekituufu kiri nti Omungereza muntu mubi nnyo naye nga omugenzi Idi Amin Dada buli kimu yali agenda kirwanirira akize kye kirina okuba. Ngenda kulaga ebintu bino naye saagala otye. Ebintu bino birimu colors ziri nnya. Kala eya kyenvu eraga ettaka eryagabibwa ku ggwanga lya Kenya, ekitundu kya Uganda ekyagabibwa Kenya. Kala eringa eya kiragalalagala naye babagiyita batya eyo ng'eraga ettaka eryagabibwa mu Sudaani. Kala eya kakobe egenda kulaga ettaka eryagabibwa ku sayidi ya Zaire. Then obusaze obuddugavu bugenda kulaga ettaka eryagabibwa oba boundary za Uganda gye zaali ziyita ze ziringa akabox. Kitegeeza n'eggwanga lya Rwanda lyali likwabibwamu ku Uganda. Ndowooza oyagala otegere bulungi nnyo bwetyo bweri ogira bulungi nnyo. Maze basomesa kala bwe ziri. Kala ziri kanzi balage bulungi nnyo. Kala nzibalaze bulungi nnyo n'embalaga kanji baddize bulungi. Kati eno mu red gye balakulaga nti Uganda. Ompulya bulungi nnyo. Wano eno yero lino lyonna ettaka lyali lya Uganda ne balikwasa Kenya. Ompulya bulungi nnyo. Eno wansi ku layini lyali liyita kwaliko erya Tanzania n'erya Rwanda nayo bali waki. Eno waggulu ye Sudaani. Ettaka lya Uganda liba wa Sudaani. Ndowooza oliraba. Okira bulungi nnyo. Kati lino ettaka lino liba wa Zaire oba gye muyita Congo currently. Era yonna yalinga Uganda. Kati kitwale ndi map nga bw'ogiraba yonna yali Uganda entuufu. Ye yali Uganda entuufu. Okitegedde bulungi nnyo. Yali Uganda entuufu naye Omungereza n'ajja nga alisalaasala eggwanga n'aliwaayo
kubanga n'ennyanja Victoria Kenya yali talina kufuna ku nnyanja eyo. Kenya yali talina kufuna ku nnyanja Victoria. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Omuzungu n'akola byonna ebikolebwa okutwala eggwanga Uganda n'okulikyusakyusa mu ngeri yonna esoboka. Kyovula nti Ssekabaka Muteesa yabigaana ebintu ebyo byonna era bamaliriza bakoze eki bamose. Awo tukyali ku byafaayo kambaddize mu ne byafaayo ebirala. Abasajja basudiri ne gurupu yaabwe ebikolwa bye bakola mu Uganda Amini yali yabirabirawo. Nzeze n'obujulizi obulala obulaga nti ebiwandiiko ebyawandiikibwa amawulire agali ku mutindo gw'ensi yonna biraga nti Uganda report payments of compensation to Indians. Kampala. Uganda January 25th Looters nga yewandika. Uganda has paid compensation for property left behind by the Indian property left behind by Indian nationals after they were expelled in 1972. According to an official statement, President Idi Amin Dada giving a check unspecified amount to India's Deputy Minister for External Affairs by Pimpalo Dash announced that he was keeping the promise made in Arigyas 3 years ago to Prime Minister Nindra Gahi. Kino kyapostingibwa New York Times nga January 1976 kopi nebanga eri mu New York Times. Kati Museveni nakugamba tosobola kumalawo history yenna akukwatako ne babbi banno abaziba beggwanga bibyo buli kimu gye kiri nga bwe kyalina okubeera. Kati gweddira abazungu bo ebintu bya Uganda byonna buli kimu ogenda kisasulira. Ekyo tukubuulira nza mutegedde ekyo nali tukivuddeko. Kati njala tugende ku information entuufu yatuleese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka omuntu yenna amuliraanye nsaba omuloopera. Ayi bene nsaba okuloopera nga ntandika n'omusango omuzze ogwa Naggomola wasanya kawo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejje n'akabinja akali Mmengo. Nkuloopera nti musajjawo enkwatangabo ng'akuliridde emyaka ate kubanga amulisiza. Musajja mukulu ono Joseph Yiga ono gebbanga lyonna abadde mulongoosa mu bifo ebibakabaka ebyenjawulo. Era nga yasembayo okulongoosa enkulungo yo okutudde Engalabi. Naye wasanya kawo Charles Peter Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lwagoba musajja mukulu Joseph Yiga ne munabira mu maaso. Musajja mukulu n'agenda ng'awunuuna ng'ataliiko babe. Mwenna bamanyi omusajja badde nga bayita ku nkulungo y'Emmengo ey'Engalabi omwami oyo Joseph Yiga yagobebwa. Nga toli munyampi ng'oliraanye Ssaabasajja Kabaka ojja kuntuukirira ku information ekwata ku musajja ono waali ne gye baamugobera. Manyi nti bayinza okuba baakuloopera nti yayita Ttembo. Ssaabasajja Kabaka asaba kukuloopera okutegeeza omukulu ono muzeeyi yajjaffe Joseph Yiga tayitangako Ttembo mulamu ategeera bulungi wabula yagobebwa olw'okuba nti bano balina enteekateeka emenyawo enkulu ng'eyo nga bwe nakuloopera edda. Yensonga lwaki bagoba mukulu Joseph Yiga ono ne bamumma n'olukusa okuyingira mu bifo ebirala eby'enkizo bye yali alongoosa ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. So tayitangako Ttembo gyali bulungi naye ali mu kubonaabona emyaka emiyitirivu gy'akoledde Obuganda. Omwami oyo yali eyo alomba so ng'ate amaziga gamuyitamu nti baamusenza luti ng'ekikere. Mwenna bamanyi ku Kabaka Njagala ku Ngalabi omwami oyo we yali abeera era ng'akola emirimu gye bulungi nnyo. Nabategezezaako era ku video yange olw'okutantagirabye nti mu nkola ya Museveni banne ey'okutwala okweddiza buli kimu mu Uganda. Nabategezeza nti n'ebisaawe byonna ebikuŋŋaanirwamu Museveni byonna yabyeddiza era takkiriza muntu yenna kuba nti agenda kukoleramu ekintu kyonna okuggyako nga yalagidde. Nina n'ekiŋŋamba muwulire bulungi nnyo
nina n'ekingamba nti tugende bwe tubaka tutuuse mu kalulu akajja ng'oggyeko akalulu ka Kagame kano ke yaakawangula wabula kali akalulu akaddako Kagame yali yabuukinga TV radio stations ebisaawo byonna ebizimbe n'ebitali bizimbe nga tewali muntu yali amuvuganya we yalina kuteeka wadde olukuŋŋaano lw'abantu 10. Nina ekirowoozo ekingamba nti Museveni okweddiza buli kimu ayagala kubulookinga Kyagulanyi kubaako nti abantu be tebakuŋŋaanira wantu wonna. Kino mwadde mwagala kufuna bujulizi okubategeeza nti byenjogera bituufu mwesaaga kyagala kuleekana nammwe. Ebula ennaku mpawe kaaga okusaba okw'okuyita mu mwaka oba okutuuka mu mwaka ompya kutandike. Naye abasumba bonna abasinga obungi bammiddwa ebisawo okuggyako nga banaababiddiza olwali lwenjogedde oba enkya. Nga ne Sserwadda Nfanfe waabwe baamumye gy'abadde asabira yogaayoga nga mututte ku kayanja ka Kabaka ku ttaka lya Buganda eryasendebwa kati essaawa zino baakubye ekibangirizi bagenda okukola omukolo gw'okusaba okuyita mu kiro ekikeesa omwaka omupya gye baatadde okusaba kwa Sserwadda olw'ensonga nti bakama be baamuganye okumuwa olukusa okutegekerayo ebivulu eryo ettaka mwena mulimanyi ery'Ebulanga Emmengo ku lubiri wansi ku kayanja ka Kabaka webagenda okuteeka olukuŋŋaana lwabwe olw'enjiri. Museveni ng'amaze obbamme bisaawe okuggyako nga n'abikyusa bukyusa nga bwe bagambye naye biibyo ekibangirizi ky'okukayanja oli bagoba abantu bonna ono bamuwadde Sserwadda wabateeka ekibangirizi wagenda okusabira oluvannyuma lwa Museveni okweddiza ebisa byonna. Neri n'ettaka lya Buganda era Buganda Land Board yali lyamu ensimbi. Ndowooza mula Buganda Land Board yali lyamu ensimbi ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Jjukira baagula ettaka lyonna okwetooloola olubiri. Ettaka lyonna okwetooloola olubiri lyonna baaligula balina bye bapulaninga mu maaso gye bujjako katono. Ndowooza mula bulungi nnyo. Eryo n'ettaka lya Buganda. Ndowooza mutegedde kye nabagambye. Mutegedde bulungi kye nabagambye. Umayinza nzija n'enkuwa information n'enkuwerako n'obujulizi. Saagala weebuzeebuze ng'afukaana aba omusajja atugeya information talina bujulizi. Bano bonna babaganye okuba nti beeyambisa ebisaawo ebyo. Oza mutegedde kati. Out of the way. Nakano kankayiseewo ndyoke ngende mbadde mulindiridde. Nsaasira nnyo omuntu yenna adda ku social media n'ovuma Kyagulanyi nga toli Munyarwanda oba nga toli wa famire ya Museveni. Saasira nnyo addeyo n'ovuma Lumbuye nga toli wa famire ya Museveni oba nga tokolera Museveni. Yose ali mu kaseera akakazigizigi era nga buli waakwata wamwokya. Mu meeting ezimu ze babaddemu bagamba omusajja baamuwonya tugenda kukola tutya kubanga n'ekizibu olwoboogera ku Ssaabasajja Kabaka. Kye baakoze baayise meeting yaabwe ey'oku Christmas era bonna emmundu enkadde zaakomyewo ne basinkana. Ne Kayihura yafunye omukisa ogusinkana Museveni ne famire ye. Neraba Mpuuga balwana kujjawo Kyagulanyi. Mayiga balwana kujjawo Kyagulanyi. Edda Nazzikuno nga Mayiga tannajja Mmengo Obuganda bwatuzanga tabamiruka mu Africa ne bakushirato ne boogera ku nsonga za Buganda nga Abaganda bonna batudde. Tabamiruka Buganda oba yaddaludda wa mu Buganda baatuzanga mu tabamiruka wa Buganda okuteesa ku nsonga za Buganda n'okuteesa ku kye bagenda okuzzaako. Mayiga kasita yajja Mmengo ne zifa. Kati bo kye bakola kulwanyisa ate Muganda. Abasajja bano baatudde nga balaba ekintu kigenda akitwala Muganda. Kati nga kye balina okukola kwe kuddamu okutuula wansi ku drawing board okukola ensonga zaabwe. Era bonna babadde ba famire zaabwe temwabadde musimayo mwana wa gundi wa famire zaabwe. Bimu ku bifaananyi bino ngenda bazanyira n'akatambi. Bimu ku bifaananyi byabadde ne batuula ne bateesa ku bifaananyi byabaddeyo era n'abayimbi ennyimba zabadde bantu baabwe nga bo batudde, which it is their right. Kati kano ka video kalimu ko audio gwe sigenda kuteekamu wabula ogenda kulaba bonna nga batudde.
bonna batulina kayihula ekifaananyi ndoza kibanonyeza nkibatereyo batuula ne boogera ku kiki ekigenda okuddako naye bano balwana oyo ayagala okuzza obuganda gwe balwana kati batandise okukola propaganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nga ngenda otandika information enzibu ennyo. Abasajja b'amayiga aba NRM bali mu diaspora n'ebitongole ebikettera munda mu ggwanga ng'ebirimu Iso ne CMI bakozesa emitimbagano okuwandika obubaka obukulaga nti gwe kennyini obubaka wasanya kawo Charles Peter Magasabo nga Mulengejja bwe yayogedde mu ng'ali mu Kereziya Rubaga nti wabadde obusindikira muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu. Era mu bubaka basindika mu buwandike bagamba nti buli muntu temugezaako kulonda Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Buganda ate tawa abantu bakulu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera okutegeeza nti abasajja abeeyita Abaganda nga ate Baganda amannya bali mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda nga bakozesa ebigambo by'otannaba kwogerako nga bakuwanda ebigambo mu kamwa okuwandiika empapula oba okuwandiika ku mikutu egy'enjawulo nga babuweereza Abaganda bonna nti mulaba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ate nga ekituufu kiri nti tewali kiwayogedde kubanga n'obubaka obusoma ebinyusi 13 Mayiga bye yayogedde byonna tolina kyewawandiise mwanda kiwayogedde ne bano abasajja beetumiikiriza ng'enjala eruma ekiro gy'obeera nti bwekulinda n'ozuuka ku makya tosobola kufumba batandise okutambuza propaganda oyo batandise okuwanda ebigambo mu kamwa nga basinziira ku bantu abo ne structure zaabwe eziri mu diaspora okuwandika ebigambo ebyo. Kati ndowoozaawo katusimbule akatambi tugenda katandikirawa. Katukatandikira wano. Abadde bajja bangoberera emyaka kati 5 nga nkola programu mu Bulimbulange Mengo mbabuulidde abantu bangi nnyo abadde mu Buganda nga beerimbiseemu. Okugwa kw'Obwakabaka mu 1966 era kwerimbikamu abantu abayitanga Baganda mannya naye nga sijjaga nti si Baganda kubanga amannya balina ga Kiganda wabula ebikolo baakolanga tebyali bya Buganda. Nyongera okubajjukiza nti abamukwana babiri baayawukana mu ndowooza ng'ate baweereza omuntu omu mwe muli omukulu Salonga Mulengejja Wassanya ne mukama we Joyce Nabbosa Ssebogwawo saako ne mukama waabwe John Katende. Nabannyonnyola emboozi ya John Katende nti empalana gy'alina ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde yasooka mwekuusirizaako nga mukama mukwano gwe empalana gy'amwinako eviira ddala ate ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa olw'okuba nti yabonereza kitaawe eyali omusolooza w'omusolo eyakumpanya ensimbi ne bamusalira omusango mu kkooti ya Kisekwa ne bamuteekayo mu mbuzi ekogga eyo gye yafiira n'agamba nti ye kitaawe ali muwoolera okutuuka olwaliro gy'ebikolobero John Katende byakola mu Buganda. Oyo mutegedde bulungi. Kati mwalabyeko omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyaviiriddemu n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bino ngenda bibaviira ku ntono buli omu ogenda kukwata ku mutwe naye saagala wennyamira ennyo kubanga emboozi tebankadde ate era kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo mumpuliriza bulungi. Omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yafiiriddwa kabiitewe Dalingizi mu bisibwa njuki era yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe. Naye wafiiridde mukulu Ssebogwawo nga takyali Dalingizi nga kigajji ekikaayira abanywi kubanga omwami yabadde ayita mu bizibu bingi nnyo eri omukyalo oyo. Kati Dalingizi bwe yafudde ne bamuziika omukyalo ono ate yabadde asuubira nti agenda kufuna abantu abagenda omukubagiza oba okwogera ebirungi byokka eri famire ye n'omugenzi which nti kyadde kiteekeddwa okuba nga bwe kiri okuba mu Buganda omufuta asalibwa musango naye ate beerabira mugamba oba tebeerabira mugambibwa. Kati mu ngeri eyo bwetyo naffe kituyambako nti okalya ddakaddadde enfunye ogiriira mu katiko neekulinda mu ssanduuko eno neekubwebwena. Munnange omukyalo ono ebyafaayo bye mu bulungi mubimanyi bulungi nnyo kambibaddiremu katono.
mujjukira bulungi naddala ne batera ku nto ku nembulabira ku nto mbaga nti omukyalo ono yalikoko muganzi wa Kawenkene military Obeto Obote era nga bawambira Obote omukyalo ono bali mu kwebala mpiki bali mu kwesa mweso mu nsi ezimu ez'abazungu olunaku lwawamba Obote naye nga tetunagenda mu maaso tuseke tuzze akatange mabega mu biseera nga obwakabaka bwa Buganda buyita mu matigga ag'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze ngero Obote ebiseera ebyo akyatufuukidde Kagumba Weegoge omukyalo ono Bossa Ssebugwawo omukyalo ono gwe mmanyi obulungi y'omu ku bambega abaali mu kitongole ekya General Service Unit nga kikulemberwa Milton Obote Ome olumu ng'ayogerako n'abataka mu State House Entebbe mwe yava n'atuuka n'okuleeta abataka bano babawa ensimbi ezaagula ettaka emmengaawo ng'era agezaako kulwanyisa Buganda byonna mwabira mubimanyi bulungi nnyo era y'omu abaasendasenda bajjajjaffe abataka okugenda e Namibia okulaba bwe gubadde nga ffe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era bajjajjaffe bano abataka b'ebika baagenda mpaka Namibia naye ebyatuukayo byonna naka tukyabirinda babiteeka ku nfudduze wa Kisingiri zitambula zidda mabega ziganya okutuwa obaka obwali e Namibia so nga ate ffe wano ku kafoomu eggula nga tutudde ensonga zonna twazibalambula bulungi nnyo ne tuzibatereeza bulungi nnyo nange ne tubira ku bajjajjaffe abataka bagenda e Namibia ne bagamba ogwekanyanya gwamalawo ebisagazi oba gwalebeka jjo nga mu ssaba byaggwamu abatatuukamu abaaki ate ne wakisingiri enfudu zirabeka zaggwawo kumutambulira kale n'olw'ensonga eyo mbatumiddeko bajjajjaffe abataka abagenda otuleetera otusakira amawulire agali e Namibia tujja balinda mpaka bwe munaatuuka mutubuulire ensonga ezo naye nkimanyi Nabbosa yali omu ku bo abaali babegawo ekintu ekyo bwe mba mmaze okutegeera omukyalo oyo nti yali mu kitongole ekya General Service Unit mbategeeza nti omukyalo ono ng'akolagana ne kabiite we Milton Obote Opeto yategeeza Darlingisiwe Obote nti omanyi munnange Kawenkene nti ye Obuganda buno buzibu nnyo nti ye twandiwandiise ebbaluwa etegeeza Ssaabaminisita wa Bungereza engeri gye tusobola okukwasaganya mu Buganda buno tubussa wansi ye munnange Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne kabiite we Obote nga bawandiika omukukulu gw'ebbaluwa nga bagusindika e Bungereza nga bategeeza Prime Minister wa Bungereza ebiseera era omufuzi w'amatwale mu kaseera nga mugamba ffe tulina engeri gye tusobola okukolamu okukakkanya Obuganda n'obusaanya mwe ne musigala nga ate mujja mukola bizinensi zammwe n'okuyisa ebyobufuzi byabwe era Obote kye yakolera ddala n'omukyalo oyo ne bakituukiriza bulungi nnyo olunaku lwe bawamba gavumenti y'Obote omukyalo ono manyinze njagala kuwa obujulizi nkuwena buli kimu bawamba Obote ng'alina Nabbosa Ssebugwa mu hoteri beesa omweso ng'omukyala yennyini nannyini maka Miria Kalule Obote alina abaana abato tamanyi gy'abazza nga Darling zitaliiwo nga ye eri bali mu kwesa mweso ka video kaako Have you been well treated, Madame Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? All right. Have you heard from Daddy? What's your name? oyo yaakena kati nno And yours? Again. oyo yaakena oyo ayogedde You feel safe now? Well, a bit worried and scared. Yes. But I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? Oh, I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madame Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you things? heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back, or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. No. but he It's himself difficult to said make an that. assessment. Yeah. saasira mukyala Miria Kalule Obote alina akena bamubuuza
kyekiddako takimanyi alina akena mwana muto bali bweru besampiki government bagitutte yoyo Nabbosa Ssebugwawo tugenda just njagadde kusooka kuddako mabega mu video za mala ziruka bulungi nnyo simalaga zigwira Munango mukyalo oyo nga ataataganya bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda nga bwetabamu kati tuvudde kwanjula ka video katandise Omugenzi bawe gwe yagambye nti obwakabaka tebumusiimye wadde okuwa ebigambo ebiseeneekerevu olw'okuba nti yakolera Obuganda akatamigenda kabazanjira Omwami Dani Ssebugwawo wa Nabbosa yaweereza Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga yakaddayo e Buganda nga kitaawe Nelson Ssebugwawo yaliko Katikkiro w'ekika ky'omusu bwe yaweereza mu gavumenti ya Ssekabaka Muteesa owookubiri nga minisita w'ebyensimbi era Kaboko kakadde tekagwa mbulolo nono yali mwengala empanvu ezamuleetera ebizibu mu biseera ebyo kati Nabbosa talina buyinza bukaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri okusiima bbaawe oba n'okusiima ye n'okubaako ebigambo ebiseeneekero byamuwereekereza olw'ensonga nti byerabira mugambi so tebyerabira mugambwa. Do you copy that? Tugenze bulungi. Nabbosa Joyce Ssebugwawo okuweereza Dr. Milton Obote Opeto mu ngeri ya kikazi kikulu n'ekisajja kikulu baakola ebikolobero bingi nnyo nga bali mu kibiina kyabwe ekyo ekikesi ekya General Service Unity omwali n'okubulya mu Buganda olukwe okutuuka okwagala okusaanyawo Ssekabaka era muno omukyalo ono butakwatibwa nsonyi Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu kitongole ekya General Service Unity mweyayingiriza muwala wa muganda we mu kitongole kino ekya General Service Unity omwala mwena gomanyi buni gwebaze boogerako yali omwala omutokaala mu biseera ebyo Tatu Ssekannyo mwala w'omugenzi Hamed Ssekannyo Nabbosa ng'amaze okuyingiza Tatu Ssekannyo mu kitongole ekya GSU bawa omulimu ogw'okubega Ssekabaka Muteesa gye yali mu buwaŋŋanguse Bungereza mu kiseera ekyo omulimu Obote yagutambuza bulungi nnyo era yoga nga bagufundikidde mu ggwanga lya Bungereza gye baakola okusinziira ku biki ebyabatumwa mujjukire nti gavumenti ya Bungereza mu biseera ebyo yali ekulirwa mukulu gwe bayita Harold Wilson eyali Katikkiro wa Bungereza mu biseera ebyo Tatu ono gwe mulaba naye olwamala omulimu okukola omulimu ogwo ogw'okusaanya okwotamu okusaanyawo Ssekabaka Muteesa yatwalibwa mu kifo ekyekusifu mu kibuga Liverpool ye ttiimu gy'empagira gye yabeera okutuusa okufa kwe mu 1980 era gye yali omufumbo n'okutuuka olwaleero ebyafaayo bye tebiddiringana naye wano wayo okulya n'okukomba essowaani mu mwaka ogw'Olukumi-1966 Obote yayisa ekirango ekiraga nti mugende mulumba olubiri mutte buli alimu abasigadde mu bakwate nga ne Muteesa mwali mumpulirize bulungi nga ne Muteesa akola ki mwali olubiri lwalumbibwa bulungi nnyo era ebyango byonna tuze tubibannyonnyola wabula Obote yalemwa okufuna ekifaananyi ekituufu ekya Ssekabaka Muteesa wawe yali kyamulema okufuna era alwawo nnyo okutegeera nti Ssekabaka Muteesa waali oba yafa bw'ati Obote nkiddamu bw'ati Obote olw'okuba nti yali akozesa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nga ne bbaawe mu biseera ebyo baali mu gavumenti y'emu Obote yakozesa omugenzi kennyini bawa Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amuyita amukozese mu kikolwa kye tuyita ekyokuzuula ekifaananyi ekituufu eky'omuntu gw'abayagala ku bantu abaali bakwatiddwa n'abo abaali batteddwa
Dan Sebugwawo ayitibwa Obote amukozese era mu bantu be baleeta okukakasa ekifaananyi kyabwe nti Muteesa yafudde baleeta kati omugenzi eyabula omulangira Simbwa Alexandria ow'Essalaama gwe basooka okuleeta okulaga ekifaananyi nti oba ye Ssekabaka Muteesa. Jjukira okufaana bali bafaanagana nga beemalayo bulungi nnyo. Mukulu oyo afudde oba yafa n'agamba nti oyo si ye Muteesa. Omanye ebyange mbyogera nina obujulizi. Mwenna amanyi ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ne omulangira ono Alexandria Simbwa enjawulo eriruddawa. Oyo gwe mbadde njogerako omulangira gwe basooka okuleeta nga balowooza nti ye Muteesa. Oyo ne Ssekabaka Muteesa enjawulo eruwa? Wattu bwe baleeta omulangira w'Essalaama Simbwa Alexandria omukulu Dan Sebugwawo n'agamba oyo si yeye. Naye ng'ekigendera kyali nti oba Muteesa yasava nga baali bamukutte yali akubwa ssasi. Kati gwe naawe nange njagala ombuulire singa Ssekabaka Muteesa ali taddusiddwa baba muleeta nga yeye Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa yali alusukka. Nkuwadde eddakiika emu kola kopi kola comment awo. Nkuwadde eddakiika emu kola comment awo singa Ssekabaka Muteesa yakwatiddwa n'aleetebwa okwa identifyingibwa nga Dani waali kubanga bamugamba olina okuzuula omutuufu yaani. Baleeta Alexandria Simbwa ne bamugamba nti yo n'agamba nti si yeye kubanga order ya shoot and kill. Abamuleeta nga Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa ali asobola okuwangaalawo. Kubanga Obote ekyambuzaabuzanga omulangira Simbwa Alexandria yafaananga Ssekabaka Frederick Wangula Muteesa nnyo nga bambalaza ekifaananyi. Yali wakuttibwa. Jjukira mukazi olwo akolagana n'Obote naye ali mu system y'emu bamuleeta nga identifier. Abamanyi abazungu babakutte ba suspect babalina gye babateeka ne baleeta abantu mu closed door bagante kati gwe ddeno nga tewali akulaba yo songa ku muntu nti yoyo basi yoyo kandi bamuleeta bamugamba tulage oyo Muteesa nabagamba si yeye. Obote nabagamba it can't happen ate namugamba si yoyo. Kumbe musajja wattu yali yadduka dda ng'awompugumya agenze. Kati omukyalo ono bwayimirira agamba nti Obuganda tebwawadde kusiibula bbawe era tebwamuwadde kitiibwa. Gwe ng'Omuganda kifaananyi kikyolaba nga n'omukyalo ono ebyafaayo bye tubasomedde ebbanga ddene nnyo. Kifaananyi kye bakusiigira mu Buganda akatambi kankabazanyire ayogera omu amagambaga. Nga ngenda okuzannya akatambi kano njala tujjukire nti ne bwe mbanga nkumanyi twakola ffenna bw'osukkako n'ofuna ekitiibwa bwe mba njogerako nawe nkwogerako nsooka kuyita kitiibwa kyo ne nyogerako amannya. Wabula omukyalo ono bw'aba ayogera olw'okuba nti bamuyita ow'ekitiibwa ate ye bwe yabadde ayogera ate Ssaabasajja Kabaka teyamuwadde ekitiibwa kye nga Ssaabasajja Kabaka yamulengezza kubanga ke kamanyiiro. Kalira bulungi n'Obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku Ggombolola ku ssaza
ne unokutuka kati kufanti yali muwanika wa Buganda n'olwekyo family eyo ng'emuli mu musaayi obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagalayo era ng'awanye ekitiibwa kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebugwawo ku bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibulani abataaliwo nga tuzaawo obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzaawo obwakabaka n'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna. Kansoke nsimbi wakati awo mukyala Nabosa Joyce Ssebugwawo mu bigambo byo ng'obirambika bulungi ogambye nti abataaliwo mu ntandikwa nga muzza obwakabaka Buganda bulina emyaka 15,600 ku mutwalo gweyongera waggulu kwegyo emyaka nga Buganda mwe mwabutandikawo mwegyo emyaka gyenjogerako 15,000 ku mutwalo oba oyogera ku buno bw'93 ku ntandikwa bw'ogamba entandikwa obwakabaka bwa Uganda tebulina myaka 32 nyabo obwakabaka bulina emyaka omutwalo gumu plus oba 15,000 kyonna kyoyagala oteekawo kati kagende obwakabaka bwayo mulina emyaka nga mutwalo neggwe bw'ogamba nti mu ntandikwa gw'oli nfudu nebbaawo yali nfudu kiki kubanga gwe obwakabaka bwetwogerako bwa 93 bwe tuwogerako kati njala sooka kutereza ebigambo bw'ogamba nti mu ntandikwa mu nnyabo njala sooka kuzaayo mukaaga weetaba mu kujjawo Muteesa ne bbaawo si bwe kiri mu 93 obwakabaka buddawo gwe owandiika ebbaluwa eyita Ssaabasajja Kabaka ogenda okota mu lutalo oba gwe wagenda mu lutalo oba gwe wali mufuyirizibwa bano bafuuyirira akanwe nkubuuza era njagala obidde mbino ku mutimbagano oba onobeera ku mawulire Nabosa Joyce Ssebugwawo mu 6 weetaba okujja obwakabaka bwa Buganda bw'ogamba nti ate wabuze mu 93 obwakabaka Buganda tebulina myaka 32 no oba 31 bulina emyaka egisukka mu 6 okudda waggulu kati okuva mu giri emyaka 6 okudda olwaleero mu 6 gwe kenyini weetaba mu kubujjawo nabuno wennyini weetaba mu kubusaanyaawo era nga bwakola nga oli mu gavumenti y'Obote naye ya Museveni kennyini era bw'oli mu kukola kati oyagala tufune ekisa era tutandike okwogera ebigambo ebirungi nkugambye beerabira mugambi wabula tebeerabira mugambwa ako ka sympathy card ke mukozesa embeera y'okubakwatiramu akafansonyi gye mukozesa twatandise enkola egamba nti omukulu bw'aba tasobya naye nga ne byayogera temuliimu mulamwa tetugenda tandika biki tulatuga tutandika okunywa amazzi amacaafu ng'ataaga tukula weegali nedda ekyo kikyamu ensonga tulina ozogera nga bwe ziri nga bwe zirambika sikuvumye sikuwamudde sikutyobodde wabula era ekitiibwa nkikuwa tiwa ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo wabula njala kugamba mulekeraawo okwefula nti mmwe abantu Abaganda abasooka mu Buganda Abaganda bangi baweereza Obuganda nga ne bajjajjaffe kwebali si mmwe mwe mwetaba bujjawo nga buli mukwetaba olwaliro bujjawo tugenze mu maaso n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti obwakabaka buddawo n'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi mu nsi muno tuyitamu buyisi naye abantu balina okusiima bannabwe abakoze obulungi kuba tuyinza kuzimba bwakabaka nga tusosola tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tetusiima toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima
bantu bakolera Bwakabaka kubanga bamu bajja Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda tebamanyi ntandikwa yaabwo n'olwekyo kiba kizibu nnyo kiba kinyiiza nga ffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Kale tusimbudde kumwe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana ng'otambula ne Mutebi. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana ng'otambula ne Mutebi. Kale gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa enjogera naku zo bwe njogera okwetega okumanyi gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa n'agaana okubala empikizo gwe kennyini weetegako Ssaabasajja Kabaka n'agaana okuzannya omwesogo. Kati bw'ogamba nti mwaliwo mu ntandikwa twali kwesembereza ngera kubuuza ondetera ekifaananyi kimu bibiri mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II ng'ali e Bungereza. Gw'ogamba yali tamanyi nti mumwetaba nkutta kitaawe n'omwana wa nnyoko omuyise Mutebi. Yes, omuyise Mutebi, yes. Nnyabo njala kugamba ajjanjawo omulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Nkuddamu ajjanjawo omulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Kati njagala mutegeeremu bakazi mmwe abeefuula ekintu ekizibu ennyo mu ggwanga nga mulowooza nti ensi egenda batendereza nedda. Kati maama wange njala kugamba ekigambo kimu. Obwakabaka bw'obulabira mu 93 ffe bajjajjaffe abaabulwanirira ne tugoba n'okugoba emikwesese mwe tulina okuba nga we tuli si we tuli. Owulira twemulugunya si buli ajjanjawo omulwadde nti yamusikira. Singa tunaddayo okutandika okulambula ensonga za Buganda nga bwe ziri amu tulina kubeera na mu lubiri omwo nga tulina amataka mu paaka by'omu paaka enkadde ow'emakindi wa naye tetwagala byogera kubanga ajjanja omulwadde si yamusikira. Waliwo ambuuza oyayogera nga ne ku nsawo za Buganda. Jjajja wange ebyanga bimanyi biri mu public mulwanya abaagazi Obuganda. Mu kasolya mwenva mwe muva Nakafu. N'omwana wange sayo nasobola okufuuka Nakafu wa Ssemakookiro. Tetujja kwesomera kuno kubanga muga nti Buganda. Maama njala kutegeeza toddanga muno olunaku n'olumu okweteeka mu kifaananyi ekya ssensekere nti gwe olina woga nti oli ku Buganda ng'ate mwe mbusaanyaawo. Singa tuba twakuzza katambi babega kutandika kuzuulula lutambi kuddayo mu ntandika lwalo tandika okulambula ensonga baziza ku mmeeza. Oyinza okusanga nga mu 1994 ng'olina w'oviiramu nga tatokedde ddala okusemberera Obuganda. Nabbosa Ssebugo singa tuzza olutambi lundi emabega tuyinza okudda mu 1994 ng'olina w'oviiramu nga ne mu Buganda oyinza okuba tosobola kusembera wadde okulinnya wadde okusonga olugalo nti oli Muganda oba waliwo Buganda bukusiba okwogerako ekyo nkikubulira toddanga namu kuyisa lugaaju. Kubanga tosaanidde wadde wantu wonna okwogera ku kigambo ekiyitibwa Buganda 1996 weegatta ne Bawo Bote ne musaanya Obwakabaka bwa Buganda. Tewakoma okwo ne mulondoola Ssekabaka Muteesa mpaka Bungereza gye mwamukisiza omukono mu ngabo ku kifuba ng'okozesa omwana wa mwannyoko. Gw'olwokuba mufuna obutakkaanya ne Mayiga mutabani we gwe mwaleeta Emmengo. Ngenga baneegaanyi n'obuyinza muyina bungi kyekikwogeza biga nnyabo eno teyali nsobiza okujja okukola purogulaamu nange simanyi lwaki najja ne ngikola. Genda obuze ku social media platform zonna waliwo akola program eziringa zino gw'ozaali nsobi zino ezisaamanya yajja etya okubeerawo.
kyenkugambye nti togeza n'otutinkula akabanzi singa tunaddayo kutandika okuzungula emikeeka n'emikulo gya Buganda gyonna faamu tulina kubeera utalina kubeera wetwandibadde tulina okubeera tuli walala nnyo nkugambye nga twazunguludde bulungi tuddayo kemabega nabbosa Sseboggo oteekeddwa okubanga n'obuga tosobola bulijjamu wadde ekigere okusinziira ku mpisa z'olina n'ebikolobero by'okoze mu Buganda ne famire yo kuno abaanako kwebali mikwano gyo kwebiri temuddamu tumanyiira bw'oba tosobola kuwasa basajja Kabaka kitiibwa olwo bba obadde omuyisa otya mu kisenge ye njogera ekingi ndeke ki saabyogera dda wano nabyogera dda wano nze sina wengenda kusambula emisimu engenda kuwasa sikyawasa nabikola bivaako kati njala kutegeeza mulekerawo akajanja kasumegeze yeyalira oba kakuumuusa ayingira kamugwanya nga mwefulati mwe Baganda mweka ng'ate mwe mwasanya Obuganda it's on record gwe kennyini ne famire yo era bigenza okwetooloola nga n'omuntu gwatulerekera mu kifaananyi kya Nakazadde naye ali Nagalaale what a coincidence kigenza okwetoola nga n'omuntu gwatulerekera mu kifaananyi kya Nakazadde wa Buganda nga naye ali Nagalaale muluza tetutegeera kino nkikubuulira singa Obuganda bwali buteredde mu nteera yaabwe etuufu nga bulina okubeera gwe singa baakuggyako ddengala byo neegwa wali gwe ne famire yo singa temwina musobola kuyita wandi batolina wosobola ne famire yo nyini ebijoogerwako wabweru ne munda bizibu gwe ng'omuntu oli kizibu olinga enjaliruma ekiro kuba temala kwebuuza ku muntu gweruma nti owaayo budde busobola okukuma amasiga okufumba emmere nti nedda naye neekukalakata tukyagenda mu maaso n'akatambi kano twongerera ebintu bingi nnyo ne mwami Sseboggo kubanga tutambula ne Mutebi nga tandaba kukola ki kufuuka Ssaabataka kyewuunyisa naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekyomulesa emirembe kubanga kati baabogera ebigambo bingi nnyo nga Mutebi tannafuuka Ssaabataka wano wenjagala okulwambulula ensonga zino ensi zitegeera mu Buganda omulangira yenna kasita azaalibwa n'atwalibwa e Kajjaga n'ayalulibwa n'aweebwa amannya era n'awandiikibwa mu kitabo kyabo abalangira abasuubirizibwa okulya Namulondo kitegeeza abamanyikiddwa ekyo kimu kyokubiri Ssekabaka Muteesa bw'amala okukisa omukono mu ngabo gye mwamuttira e Bungereza ani yabikka akabugo ku njolo ya Ssekabaka Muteesa yali Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri era kwolwo lunaku luyaddira mu bigere bya kitaawe ekitegeeza nti ebyafuuse Ssaabataka ku myaka egyo kati gobogamba nti mwali mutambula wali otambula ku myaka 12 13 obwano jojuzi mukyenda mu kinaana mukazi gwe kasita yabikka akabugo ku njole ya kitaawe lwe para aba amaze okufuuka
Saabataka kubanga yabazze mu bigere bya kitaawe. Ompulira bulungi nnyo nnyabo. Kati gobagamba nti mwatambula naye ng'abaswaza nga tannafuuka Saabataka. Wayinayo omulala gw'ogamba nti era alina okufuuka Saabataka mu biseera ebyo. Kyenkugambye nti singa tunazza akatambi emabega ojja kutuuka ekiseera nga tosobola na kuyimirira mu Buganda oyogere ekigambo ng'oteekeddwa okuba nga naawe oliko akabuuza nga weetaagawo akaddibwamu. Ompulira bulungi nnyo mukyala nnyabo. Era kyova olaba Nabbosa Joyce Ssebuggwawo lwaki Museveni teyajja wa Ssebuggwawo baawo kumugamba mutuyambe ko tulwanyisa Obote? Lwaki sigo mwatwale Masaka? Lwaki sigo mwatwale Luweero? Baawo oba gwe kennyini mwanoonyaani mwagenda Bungereza n'abala abatujju omwana waswabirirwa ne mugenda ne musinkana omulangira. Mwali musinkana mwannyoko, mwali musinkana boyfriend, mwali musinkana ani? Mwali musinkanya omutaka alindiridde Namulondo y'obujjajjaabwe. Era kye kyamuleeta n'endagala ebiwandiiko bye mwamuwandiisa nga musuubiza byonna mwamuwa byo byanswa nga mumaze okutuuka gwe ne mukamawo Museveni. Lwaki si bbaawo gwe baatwale Masaka agamba baganda nti bannange kati nze ndiwo oba gwe kenyini lwaki anti ogenda nti Obuganda gwe obutandikawo wali badoga nti kati nze Nabbosa Ssebuggwawo nze ndiwa baganda mujje mulwane. Lwaki gwe tewagende Masaka? Oba tewagende Luweero? Okulengeza kumulengeza Obwakabaka ne mulooza ne muboko. In fact njala kutegeeza ekigambo kimu. Bw'oba toli mumbejja nga toli mulangira ng'oli just muweereza wa Bwakabaka kubanga ffenna tuli baweereza wa Bwakabaka, teweebalira nnyo ku luli olulangira nti olumanyi kwekulwa mu ggalagi ne weefuula emmotoka, kwekulwa ku nnyumba z'abapangisa, kwekulwa ku nnyumba za landiro n'ofuuka landiro di kizibu. Toli era toliba. Toliba. Kamalira katambika. Bayi mu mwatutinkuda. Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Manyi Mukama omwana wagajja kumwekyo omulezi emirembe kubanga akoleredde eggwanga lye, ayagadde nnyo kabaka we, ayagadde nnyo Obwakabaka. Mukama ajja kumwekyo omulezi emirembe. Ate bajjajja mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwa amaanyi. Tujja kweyongera. Abaana bange ndi nabo wano abamu nabo bakirabye, bajja kweyongera okugenda mu maaso okudda mu bigere bya taata waabwe, okwagala Obwakabaka bwabwe n'okwagala ensi yaabwe, kubanga tubawadde omusingi ogw'okwagala ensi yaabwe n'okwagala Obwakabaka bwabwe, kubanga eyo yennono. Era omuntu atayagala Bwakabaka bwe, atayagala Bwakabaka bwe taba na nnono, kubanga era abeera kisalisala. N'olwekyo twebazizza nnyo abataka, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Manyi Mukama awulira byonna ate abiraba. Bino bye tukola Mukama yatuwa amaanyi okubikola. Tetubikola nga ffe, naye Katonda yatuluŋŋamya tusobola okubikola. N'olwekyo kati namwandu engagga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, bw'obanga obadde oyagala Ssebuggwawo ku mwoyo ng'omuyita sweet darlingiziwo Kamonde, simanyi waata bato baawo, bw'aba taliwo tolya.
mu Buganda nazzi kuno musajja mukulu bwabanga agenze bannamwandu bezibanga okumalanga ebbanga lyonna ngabule mugenya jja ngabadde akwasaganya ku nju eyo namwandu yavanga mweziga kalipe bweditinga lya Meseri Kamaso ne namwandu omukalu alinga ebyayi ebitooke alina mugalubindi ayogera Yesu Lubabati namwandu ngagga kiki namwandu engagobadde ki namwandu engagga yo sinabusase mugwao mu Buganda ero video wagirecordinze musajja otalina mala wiki mu mutaka naye mu Buganda sema kama bafudde namwandu kyezera mutu walira omwaka nga buli muntu ajja abadde amanyi bbawe lwakiri akabayo sekendi sasatu munange kitalo nnyo mukwano gwe yagenda tuli wano bwe ntula mukate bwe wali atudde sikyamulaba n'obuliri ntyamu ne namwandu engagga atudde mu sofa seti ali mbugalubindi ati ayogera kinnambu nze namwandu engagga ate nkutidde munnange kati ennaku zino nga muli balizibu nnyo musinga n'enjala ekyo amaaso makalu alinga ebyali byagonja makalu buzibu mwe temuseka saagala aseka tuli serious olwatubeera no ku social media abaana beekwanye ku TikTok omu naafa era omwana ayinza okukabira omwezi ng'akaaba nomugamu nesirikawo mati naye tanga mulabe namwandu mukalu muzibu n'obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda teri namwandu asobola kwogera dakika ziwera 10 ng'ayogera nga tannayogera ng'oyogera byafa bya bbaawo nga tokabyemu ggwe baga amaziga g'omusajja gavoola ndi ku kyemwola ngo yafa namala ennaku 2 nga nkaaba nga kinna obutaziika mwana wange nkaaba naye nga ngira neegumyamu naye omusajja gomale n'obeera bw'otyo ng'oli mugalubindi ozitaddeko bw'oti onumye emboozi eddakiika 10 tonnakamuwadde sekendi sineemu namwandu engagga weddeko mukulu namwandu walakizale tuyambe ensonga za Buganda zeesonyiwe sigala mu bibyo wenna weekubye make-up olinga nti waliwo akulindidde wali mu kolida akutwale gwe kiri kyawedde oli yawedde mukuvu namwandu gwe tumanyi yeekubira ekintu kyeyeekubidde neyeesiba bulungi nnyo neyeefundikira oluwuzi lwe si kiwuzi eyo namwandu walakizale yenna yeefundikidde alinga agenda ku mukolo linda kumbalage manyi gwa lutinkudde n'okola video nga fotoma tukola forensics kankabaddemu yeesibye ekitamba yenna nekedde alinga zino empeke za Piculox yeefundikidde empeke za kapso za Piculox yeefundikidde asibye n'ekitambaala ekitambaala kiki yeesibye anyumye ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku ggombolola okusaza namwandu engagga tulekeemukko pulaani li namwandu tulekeemu wabula ngenda kusaba ekigambo kimu ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka mwesonyiwe ng'ennasu bwe yeesonyiwe engalabi kubanga ebyofa ebyo tubyogedde olwaleero tetugenda kuddamu kwogera kubuvuye munda bw'okoze history tumuleesa ti ne bogo oyagala bapraising kitwale nti abaana bano bonna babaddewo nga balaba bona badonga buli history bamanyi lwakuba nti batyo byogera ku media ku mainstream media Kampala wano tutudde kafomu eggulama tubyogera nga bibiri wano kafomu eggulama tuyogera nga bibiri tetubisalamu oba ku TV ya Uganda tebajja byogerayo
ku CBS tebajja byogera ndo ku BBS naye wano ku fomu egulamu tutudde tujja byogera tubikube ku mmeeza kubanga ensi ebimanyi kati gwadde oli awo bwe nnyongerako ebigambo ku vidiyo eno mba njonoonye amazima gali nti vidiyo ewedde mukama bakome tusinkane ku Lwokusatu essaawa 2 ez'akawungeezi njala baagaliza omwaka omupya omulungi mu guyitemu buli omu saba essala ng'ogisa Mukama Katonda wo akuwe ebipya by'onofuna mu mwaka omujja ogujja njala kubaza mwenna abadde batugoberera n'okutuuka olwaleero mubali nnyo mubalidde temujjanga okwo era buli kimu Mukama akibawe byonna bimulaba ku social media mbireke bitambule naye ffe tujja kubeera mpaka kuwulira kubanga ekyatuza tekimanyi tusanze emiziko mingi tugibuuse n'okutukola weetuli njagala baagaliza omwaka omupya omulungi ogutandika saagala muntu agenda okunywa n'ovuga tokole fujjo sigale waka Mukama Katonda ojja musangawo mu kitanda kyo buli kimu kyokola kikole ng'okimanyi nti Mukama akulaba Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka omuyise mu nnaku zino enkulu kuuma Abaganda kuuma Bannayuganda bonna gye bali ku byeyo gye bagenda okunoonyeza ekikulu bagala eddiba ate ozuukusa obwongo bwabo abali mu diaspora olowooza nti bali waabwe ng'ate balina okuddewo balwanira ensi yaabwe abooluganda bitabe balwanagana bwe birwanagana tebyatika buli amanyi nti olina ekizibu ne munno yessa mwesonyi tugende ku nsonga edda kuba tulina obudde obwakazigizigi obujja n'olw'ensonga ejjala baagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2025 Mukama 2010 mpeera mbaagala nnyo mwenna abasharinga abapostinga abakomentinga mbaagala nnyo mweraba Mukama bankuumire vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 vidiyo ewedde